weewaawo olulyo olulangira Youth Network olunaku olwaleero lwe lwalondebwa okubanga tulamaga okutuukako mu masiro ga Ssekabaka Kimbugwe e Bugwanya. Era Ssekabaka Kimbugwe e Bugwanya katono nnyo ku byafaayo. Ye kabaka wa Buganda we 13 nyina yali Nalugwa yali Wandiga ate nga kitawe yali Suuna ow'olubereberye. Era Kabaka Kimbugwe oyo ayogerwako nga kabaka eyalamula obulungi Abaganda kuba yali wakisa nga tasiba busungu nga newe babaami be bwe bamusobya abasonyiwa mangu. Kabaka Kimbugwe wa byafaayo nnyo kubanga ye yagunjaawo obwami obwa Kayima n'abuteeka mu vujja ow'ekkobe. Ku birungi bye yakola byonna tuyinza kubyogera bino tubimalayo. Katikkiro we yali Kamegere ow'Effumbe abalangira n'abambejja basaava bannaava bano be mulaba wano bakiweeweesi leero bazambalidde ku mugongo nga nswa bw'olabanga mu butuufu basuulidde banagidde emiteganso yagiyita emizirawo ne basuulako n'ebizibaawo. Awo omanya nti ddala wamma bagenda ku mukolo gwa nnono. Ninakojjanga ono omulangira Kimbugwe atera okubagamba nti oyo nnono emubodde akagamba akaagala nnyo singa teweenyigira mu nteekateeka efaananako bweti ng'oli mulangira na mumbejja. Era ennono eba ekubodde kubanga okuwagira kwa ngeri nnyingi oyinza okuba tosobodde kugenda naye ng'ate bano abasobodde obaddeko n'engeri gy'obasudde omukono oba ng'obalukidde emigomo. Ojjange omulangira Kimbugwe kaabeeko kyabagamba kuba kati tusimbula ekirungi tusimbudde ku kigango wennyini olwo nno emikisa giryoke gituwerekere tugende. Bannange era nnyongera obbakubiriza nti asigadde onoolinda bajjajjaawo munnaaye banaakubuulira oba banaakulagirira gye tugenze. Naye kirala abaliyo tugenda kubasanga kuba essaawa eno yennyini tusimbudde okwolekera lugendo lwa Kabaka Kimbugwe Bugwanya. Weewaawo tweyanziza nnyo kojja baddiremu erinnya nze omulangira Kimbugwe James n'obuvunaanyizibwa Muwanika oli olangira Youth Network era ndi mumyuka wa ssentebe asooka. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nange lwakwanjula nti onfumo naye saabe yanjulidde nze saava musisi bosa Geoffrey Munawusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya saava omwana w'abambejja ddala kabwe ntera okubagamba nga nze ndi aluŋŋamya enkozesa y'olulimi mu lulyo olulangira Youth Network ate kakiiko aka Busiro ak'olulyo olulangira ndi muwandiisi. Weewaawo abalangira n'abambejja tusimbula kati era katwesse mu ddene oba mu ddemeezi tukwate mu lwengabi. Ngabo twabategeezezzaako abalungi abakobeera olulasanga online TV twasimbudde jango nga tuluubirira obanga tugenderera okutuuka ku masiro ga Ssekabaka Kimbugwe e Bugwanya. Era bwenjogerera bino tuli bataka ffe ab'entebetebe natugedda era luno lwe lusozi Ssekabaka Kimbugwe lwe yasiima n'akubako olubiri lwe era bwe yakuba ekibuga ku lusozi luno luyitibwa Bugwanya n'enju ye n'agituma erinnya nti Bugwanya. Amakulu agali mu kigambo ekyo Bugwanya kutabagana yagenderera okutegeeza nti nno batabaganya abantu era tutabaganye. Era olwekyo bwe tutuuse olusozi luno tutabaganye olwensonga twali twakatuuka ekiro ky'enkuba namukifwa ng'olabaawo kiryoka kyewundugulanga tugiwamma eringa gye bagoba mu bire naye tuyita bweza olwo tugamba nti omukisa kubanga tugenza okutuuka ku lusozi luno nga ffenna tunaaziddwa. Abalangira n'abambejja baanabye dda bangi bafuuse ab'entebetebe era basanyufu. Kati luno lwe lusozi oluyitibwa Bugwanya. Ate enju ye yagituma erinnya Kyakulundye. Olusozi lwe lutuma erinnya Bugwanya naye enju ye yagituma erinnya Kyakulundye. Kyakulundye lugero tugamba nti Ekyakulundye tekizikayo. Oyo ye mulongo wa Ssekabaka Kimbugwe yamutuma erinnya Kyakulundye ng'agendeyo okutegeeza ne bw'owonga otya oba n'owaayo ebintu ebingi olumbe bwe lusalawo okukutta lukutta
ne woba mukagga ne woba mwanvu ne woba munene ne woba mumpi ne woba muwanvu ne woba mweru ne woba muddugavu mu mbeera yonna yonna olumbe olusalawo okukutta lukutta kale bw'atyo omulongo yamutuma erinnya kyakulumbye amakulu nti ekyakulumbye tekizikayo linnya lya lugero ekyakulumbye tekizikayo kale bw'atyo naye nga olusozi yalulonda luno mugwanya n'enju nagiziba munatuma erinnya mugwanya amakulu tutabaganye kale yoyo Kabaka Kimbugwe olwaleero webazze okulaba okukyalira nze ntwala omutuba omuto ogwa Kajumba Namulaza naye ate ninawo abazzukulu bange ab'empya ninawo ow'olujja lwa Kyefumbira asaba asituke mu mulabe yava wange abakulira ennyumba okuva mu Kajumba Namulaza asaba muyimirireko babalabe wadde mujja kweyanjula abakulira ennyumba ez'enjawulo waliwo abavudde ewakamyuka musitukeko babalabe ab'ennyumba oba tewali n'omu basebo ne basebo tulombeke buli omu bwali ensonga zino tuzonga eri omutonzi Katonda omulungi Katonda w'ekisa wagamba nti abasatu ababiri babeerobera mu makkati gaabwe Mukama Katonda waffe naffe tukoola obeere mu makkati gaffe nga tuli ku nsonga eno enkulu eyatuleese ey'obujjajja bwaffe Mukama tusaba ensonga zonna zitambule weewaawo buli muntu anaava wano ng'ategedde omulamu ogwatuleese era nga tugukatiriziddwako mukadde waffe twebazizza ekyekyenkuba ky'otuwadde n'enteekateeka zonna nga bwe ziri tukubaza lw'abakadde baffe bosobodde otutuusaako wano abakulu b'emituba n'abalala bonna bosobodde otutuusaako akawungeezi k'olwaleero era mukadde waffe tusaba byonna bibeere mu makkati go kuyiza omwana Yesu Kristo Mukama waffe katugenda kuba n'enteekateeka entonotono namusizza nnyo bannange erinnya nze naava Musajjabbi bwa Kateregga nva mu Ssekabaka Kateregga Buteregga nenva mu Mutuba gwa Muluuta Janja eradde Makerere erinnya nze Omulangira Kimbugwe James nva mu Mutuba gwa Kaweesa Jinja Mawuno nva mu Ssekabaka Kiggala erinnya Omumbejja Namugamba Josephine va Mutuba gwa Pookino Nsingo obunaazibwa bwange ndi Olulangira nkulanga omukunzi nze Saba Kabanda Haruna amange asuka mu Ssekabaka Kateregga erinnya nze ndi omuntu nga asuka mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe Omutuba Kaweesa erinnya Omulangira Mulondo Jime nva mu Mutuba gwa Kawuwa Namugwengu mu Ssekabaka Kateregga Hasani Luganzi muzanyirizi w'okutaano nva mu Mutuba omukulu ogwa Luganzi ne muzzukulu wa Ssekabaka Chwa erinnya nze Omulangira Kajumba Samuel nva mu Ssekabaka Muteesa nva mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe Omutuba gwa Kaweesa Mulangira Mujenyi Mahadi nga nva mu Mutuba gwa Pookino nva mu Ssekabaka Chwa Ekirala Abdurrahman mu Ssekabaka Kateregga Buteregga nze Najjemba naava Hadija erinnya nze Omumbejja Ndagire Oliva nva mu Ssekabaka Kimbugwe Ebugwanya ow'okumi Kawalira Omutuba mukulu nva mu Mpaddwe Kawalira nva mu Mpaddwe Kawalira erinnya nze Mulanga Kimbugwe Soibo nva mu Mutuba omuto ogwa Kayumba Nasse Mutuba omukulu gwa Kijjojje Bugema
Bamusekabaka Kateregga muzzukulu wa Kimbugwe Sisi Sereganyi Mange asibuka Musekabaka Winyi ekibulala Senine kusalwa nawe tase abamutuba gwa Kamyuke Bembe kwe bugwanyo we 13 tugire Sowamala gwa Kajumba Namulaza mu Kabaka Kimbugwe wano wenyini wetuli 13 mwe bali nnyo Mulangira Kateregga mulangira kwata mwata Erinya Ngombe jasala nakalema Mukabaka Kimbugwe Sekabaka Erinya Ngombe Janna Kayenga Brenda Muto gwa Kajumba Namulaza omutuba omukulu ogwa Mpadwa Kawalira nva mu Kabaka Kimbugwe 13 Erinya Nasiba Dolozi siba mutuba omuto gwa Kajumba Namulaza Sekabaka Kimbugwe Erinya Nzeruwedde Jane mutuba gwa Kajumba Namulaza Sekabaka Kimbugwe Erinya eryange nze Mulangira Mulondo ngava mutuba gwa Kajumba Namulaza nga ndi muzzukulu wa Sekabaka Kimbugwe Bugwanya tuyanziza tufunye yondoza abambejja n'abalangira abazze okutukyalira ne basanga nga abakulu bamaze tusaba mutweyanjulire obutongole mpite eyabatembezi Omulangira Sega Mwenge Benard Nyuka Central kwanaganya wa masaza mu Lyo Lyangira Youth Network nsibuka mutuba gwa Seninde Ebulinde atera nva mutuba gwa Ngobe Ekijjo sibuka Musekabaka Kikulwe wa 21 Erinya Omumbeja Kagere Hawa nga nimumyuka wa Ssentebe owokubiri nze nkwanaganya amasaza mu Lyo Lyangira Youth Network nva mutuba gwa Wasa Seninde amanya gange nze Omumbeja Nakajumba Hazinda nava mutuba gwa Wasa Kateregga 14 bakebeddimu yemanyi nti lyabwe nakyewa abalangira n'abambejja abali wano banava ne basaava emirimu gy'okulembera olulyo gyabwe nakyewa era manyi nti abakulu bano beetaddemu ssente ezaabwe ez'omu nsawo tulabika nti bajja wano tuli basanyufu olwekyo muwulidde nnyo sayidi eno nga abasinga bavudde mu Kajumba Namulaza era mizoga nti eri waliyo omutuba gumu ate nga muto nabanyonyoledde tulina emituba 2 emikulu ate omutuba gwa Mpadwa ne gweramu emituba 4 naye okusomooza kwe tuyina abalangira n'abambejja okujjumbira ebyolulyo ogende wa Papa ku bigere ebbaluwa yamwe twagifuna twasooka mumbejja Dr. Nasoro n'atugamba nti mwagala tukyalira ne tusooka tugaana nga mu byonna twali tubayinga time twongera okweteekateeka naye yaddamu otugamba netugamba nti tujja kuswala katukkirize bajje ekiribawo kimala enyindo y'enkoko kyekiki kyekyenyi era emituba gyonna gyamanya naye mu maaso gammwe njagala okwebaza abava mu Kajumba Namulaza olw'okujjumbira ne tulabika nti tukyaza abagenyi bano bonna baamanya naye kyenjagala nze ndi musajja musomesa kyenjagala abalangira bambejja teeka amaanyi kulabika nti tutereeza ennyumba ezinaaba teziriiwo empya tezijja kubaawo n'emituba tejja kukola ki nze ekinyambye nateekawo omukutu kasa nafuuka Kajumba Namulaza omukutu ogwo gunyambye nnyo okukoordinatinga bannange bano ne tuwuliziganya tweyanza nnyo jjajja Kajumba Namulaza kati abasigadde eyo simanyi Kajumba esimu gikwasa omuntu omulala naye Kimbugwe nkwetagenda
jjajja tweyanziza nnyo okutwaniriza nze Tebandeke Kenneth seeyanjudde bannange baadde beeyanjula nze Omulangira Tebandeke Kenneth nze okwawukanako nammwe nze nsibuka mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe ndi muzzukulu wa jjajjange Kaweesa Jjinja Mawuume gwe Mutuba omuto mwenva kano kankatereeze abasinga mbadde mugamba ano jjajja nkwebaza okutereeza abazzukulu abasinga mbadde nga bwe mbadde nga mweyogerako ng'ogenda n'ogamba nti nsibuka Mutuba gwa Mpadwa tusibuka mu Kabaka yekka gwe tusibukamu Omutuba tuguvaamu bubi kuba ntegeerekese nva mu Mutuba gwa Mpadwa nsibuka mu Ssekabaka mu Kabaka mwebale kutereeza bulijjo nno Kabaka Kimbugwe twadde tumuyita Ssekabaka nsibuka mu Kabaka Kimbugwe ebugwanya kati ndowooza bakabaka baweze basatu ng'oggyeko omulamu kubanga tulinayo Kabaka Kintu ne Kabaka Kyonnabakka kati ne Kabaka Kimbugwe tumugasseeko ttaano yimirira sigambye bano abali eri ŋŋamba abali eri bayimiridde nti mwenna mugwa mu lyo Olangira Youth Network era seba lwaki temwewandiisanga mu kibiina kino muba mutuula enamba z'amasimu bagenda kuzikuwa bonna obagatte mu lyo Olangira Youth Network. Olyo Olangira Youth Network kyekibiina mu Bwakabaka bwa Buganda bwonna ekitwala abavubuka b'olyo Olangira. Abavubuka b'olyo Olangira tutegeeza Omulangira, Omumbejja, Saava, Naava n'Ekiweeweesi. Tulinawo Kiweeweesi aliko omukono bakulabe n'Ekiweeweesi wuuyo. Kiweeweesi abeera muzzukulu wa Naava oba wa Saava. Kiweeweesi abeera mwana bali kuntereeza naye no Naava yantereezezza. Naava mwana wa Mumbejja. Kiweeweesi abeera muzzukulu wa Mumbejja. N'olw'ensonga eyo mwenna tubeetaaga muki mujoyininga ekibiina kino. Muyinza obutayambalanga ffe bano boolaba abambadde bwe bati be bakulembeze bamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo, naye bwe mubeera nga tuli bumu ebintu ebisinga otukuba ng'olyo Olangira kweyawulamu. Tweyawudde okusinziira mu Bakabaka mwe tuva. Nze mba mu Ssekabaka ono wakateregga Buteregga. Ensonga ezibaayo nga zigudde ebundeke ewa Tebandeke abatayagala kuwuliza. Ensonga bwe zigwa ebukulwe tayagala kuwuliza. Ezigwa ewa Ssekabaka Winyi abatayagala kukola ki. Olw'ensonga eyo ng'olubyo tubadde tubulamu okukola ki? Okubeera obumu. Obumu ge maanyi. Tetunaakoma okweyawulayawula. Bakabaka bwe tuvaamu tubaagala. Naye tukimanye nti ffenna afutawe tuli bali obuki? Omu. Ensonga bwegwa wano ebugwanya. Ffe tulina ensonga ezitukulaakulanya nga bakulira Sako simulabyeyo. Naye tulina Sako yaffe. Tulina ebintu ebitukulaakulanya ng'abavubuka b'olubyo. Tulina amakanzu n'ekanzu gye nyambadde bwenti. Yalubyo nti bwe tugenda awantu twawukana ku bakopi. Nabadde bannaffe abantu baagala kukibi naye tuba twawukana. Twesanga nti emikolo egimu tugibeerako naye nga gwe Omulangira tewali bakwawulira kwatali Mulangira mwenna mugendayo muli mu kanzu bwezityo za muleera. Twasalawo tutondera ekkanzu muli Olangira nga guba mukolo gwa Bwakabaka oba mukolo gwonna kyeyogerera mangu. Kyo yazze oyo alabika wanjawulo. Muffe tulina ama-t-shirts tulina amasaati. Mulangira ki ekigaana okugenda ng'oyambadde essaati ng'eriko akabonero k'abantadde liweeraga si kweraga naye n'olaga ki ky'oli. Basinga twogera nti Balangira abantu bagamba tuba tweraga naye ng'ate tubeera ffe bamba sisobola kweyita waaki wambwa. Kabaka Kimbugwe tulina abantu abamu nga be Bakimbugwe muffe mu Bakimbugwe muveeyo kwano babalabe. Bano abantu amannya baagajja wano wa Kabaka ajje wano maaso babalebe kasate musibuuka sente komeewo bawamba kaakati jjajja bano tulinawo abantu nga wano bo bakubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Bazze nga ffe bwe tuzze n'ekirala bazze okwebaza amannya. Era nja kusaba
tumala wano nga tuba tulina mu kulya mmere yaffe gubadde wali badde mubafukamire beebaza amannya ago ge balina kubanga singa ndowooza kabaka teyayagala singa bakimbugwe gye bali abafanga batembo oli bamuwa erinnya n'akola ki n'afa kati mwembanga mulirina mwembanga mwe mulirina erinnya eryo mujja gekudde omwebazi mwebazeemu ak'ensusu jjajja Kajumba Namulaza Mulangira Senninde kwebaza ssebo kuuma wano ababbi bangi mu mbiye tutambudde mu mbiri nnyingi naye ababbi bangi ate buli lubiri lwogendamu si bonna nti babeera active mu mbiri ezo nti oba emituba gyonna gibeera active ojja kusanga olubiri nga lulimu omutuba nga gumu oba ebiri nga gye giri ki active kambala ekyokulabirako nze nsinga kumanya Dambwe emituba emikulu giri emeka 3 naye ojja kusanga ng'ogwakaweesa ogwo guli active naye tulinayo ogwa Lwanja gyeguli tulinayo ogwa Jjajja Wampamba Sserunyirabikizi gyeguli naye ojja kusanga ng'ogwa kati Jjajja wano omutuba gwa Mpadwa bwe guba nga gwe guli active mukozesa eyo chance kabaka gy'abawadde mwaba Mpadwa temuggwamu maanyi mweyongere Saabalangira twamutegeeza era naye obudde bwonna agenda kutuukako wano lwakuba akyalina ensonga zakyakola ki zakyamaliriza naye nga kyemmanyi ali mu kkubo ajja ntambudde ne bannange bano ninawo wano abakulembeze bange kamba banjulire buli omu n'obuvunanyizibwa bwe newakubadde beeyanjuddeko dda emyuka wange asooka jangu emyuka wa ssentebe asooka Mulangira Kimbugwe James ate era ye muwanika naye nsanyuse nnyo okubaako wano Kabaka Kimbugwe era amasanyukidde nnyo nsanyuse nnyo n'okubasanga nga we muli era nga muli beetegefu okutwaniriza wano omumyuka wange owokubiri ye Mumbejja ono Mumbejja Kagere Hawa Bananga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaba amaze Alisa Mbufunzu awuddeyo kanzireko wankono nava sembira maaso wakulabi nava Jeni Sajjabbi ono yanyungira bannaava ne balamusizza nnyo bannaye bannaava abali eyo basaava batiweeweesi nga mwetaaga okwegatta ku lukiiko lwaffe luno olwa Youth Network. Nsuubira bwe muba muli beetegefu mbadde nsaba muntuukirire nga tetunnaba kuvaawo wano. Saava mu Sibosa mu Nabusiro Nseregganyi yakwanaganya olulimi Oluganda ku lukiiko. Kituufu ddala ow'ekisa akutta totegedde akakuba mpanga emmese kagissa zina ate bagamba nti atamanyi buwomi bwa nsiitisiiti era y'oyo atamanyi kuwayira nakubaako ngeri gy'ayaniriza oyo abaleese. Bwetyo nno nange neebaza kojjange Omulangira ssentebe waffe Tebandeke Kenneth olw'okunondayo mu bonna. Kale nange neeyagala okufaananako ekijunguto ekisimattuse enkolombojjo kulwekyo nkikola bulungi kubanga ndi musomesa wa lulimi Luganda. Ate munnange bagamba omwami omugabi akweyanzisa okyakutte ndi saava obwo bukulu bwampeebwa kuva eri Katonda kubanga si buli omu ndi saava. Mange ye Mumbejja Zaalwango Teopista asibuka eri Ssekabaka Winyi naye ate mu ngeri ey'enjawulo nze nina omukisa gwa Nanteze Bulamba kubanga bwe nzize wano badde situukangawo era bangi bambuuza ga saava omanyi ebintu bingi mu Buganda muno naye ndobeera nga tumanyi masiro ga Ssekabaka Kimbugwe ne bagamba bangi ebintu bya Buganda miratiira tosobola kubimanya lunaku lumu oba zooba oba ddaaza n'obimalayo. Kati Bassekabaka bonna mbatontoma butontomi nga mbajja mu mitwe mbateeka wano nti ono naavaako ono naddako n'emyaka mbimanyi naye mulimu abamu nga mbadde sifunanga mukisa gutuuka mu mbuga zaabwe kyokka ng'embuga nzimanyi n'olwekyo omukisa gwe nate omukisa omulala
ffe abendiga ffe twazaala Kabaka Kimbugwe weewaawo si weeguli bannange kubanga nnyina ye Nalugwa nze ndi Wandiga Akabbiro Mpologoma tuli ba mukisa okubanga abendiga ffe twazaala Kabaka Kimbugwe eyali ow'ekisa ataasibanga busungu Kabaka eyasonyiwanga abaami be ne babanga bamukoze gakiki ate ku byafaayo bye mumanyiko ebiwooma okuzaama nnyinza okubawaayo n'ekyokuba nti omulongo we yamutuuma erinnya Kyakulumbye tukiyigirako nti ekyakulumbye tekizikayo kubanga bwe luba lumbe nga luzze ne bw'owonga otya n'owaayo ebintu ebingi okuba kufuuba waakufa teba kyakukola ki teba kyakuzza wentyo nno Kabaka Kimbugwe mwenyumirizaamu nnyo era inako n'endooto gye nnafuna ku Kabaka Kimbugwe n'olwekyo okutuuka wano tebadde nsobi neebaza kkojja tebandeke kubanga atutembese bulungi mu nsonga eno mpozi n'abalala be twazaala ffe abendiga kambogereko twazaala ne Ssekabaka Namugala ne tuzaala ne Mwanga w'Ekavumba Mwanga asooka ne Kabaka Kyabaggu era twamuzaala owa 25 oluse luno lwetulimu weewaawo ebigambo maluma empapula bagamba nti ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo ate ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa biringa miino teggwa mu kibano nange kansooke neeseebulule Goyogera nnyo andi ndi Saava weewaawo kojja kakati n'oli naye Saava jangu wano Saava Luwaga Abdallah ono nno ye musasi waffe ate era akuyambako ku Ssaabakunzi w'ekibiina kungira ddala abantu n'ebuddu nayo agenda mu maaso balamusaako nnyo mwenna abazzukulu ba Ssekabaka ndakansiubira nti mwasibye bulungi nze nno era nyongera okubasaba okujja okutwegattako sobole okutambuza emirimu gy'olyo gy'Obwakabaka bwonna webale nnyo munnabuddu nsembera wano omulangira oyo atuuseemu kikeerezi ndowooza abadde alina emisomo gy'aliko naye ye mulangira Namugala Gasita atwala by'amateeka ku lukiiko yanzira nnyo ssentebe wange nange okumpa akakisa ate njogereko olukuŋŋaana lw'abantu bano essanyu limbuganye kubanga nange wensanga abantu abateredde we bati ate ekimpa essanyu ne mmanya nti Obuganda buteredde mulangira Namugala Gasita akali amaggwa munnabulemeezi atabongoota nga ssentebe wange wabagambye ntuula ku lukiiko lw'abamateeka tuuseemu kikeerezi tubadde n'emikolo engeri gye ngenda okwesimbawo ku kyalo kyaffe ku bwa kansala ati nsoose mmaliriza eyo ate nange neŋŋamba nina omukolo omulala konze naabasanga naye ensanyusa balaba essanyu limbuganye mwebale kujja omulangira Kimbugwe Mike nga nsanyuse nnyo okubeera wano okutuukako wano n'okwebaza erinnya eryampeebwa nga lyasinziira wano era nga nkwasaganya ku mbeera z'abantu mu lyo Olulangira Youth Network nga mbasaba mwenna mwegatte ku mukutu gwaffe tusobole okutambuza olulyo lwaffe paka ku ntiko Mbejja Namugamba Ssaabakunzi bannange mbakubidde ku nga bakuuma era nga mbakunga mwenna okutwegattako bannange bwe yali wano ng'omanyi olina akasimu kano kubaita akaseereza mbadde njagala bwangu ntuukirire tube nga tukutadde ku mukutu gwaffe guno oguli Olulangira Youth Network omulangira Segamwenge Bernard kibalu yabyogedde dda ye Bernard Potivo ate nga nze mubakaddako Nakaseke Central Bia 336 nyongera okubaaniriza ewa Jjajja Kimbugwe gwe mulundi gwange gusoose okutuuka wano gasooka okwebaza ssentebe olw'obuteetiiriro oba olw'okulabira ewala nasobola okubeera nga ate nanga mpa obuvunaanyizibwa mbadde mumyuka wa Ssaabakunzi emabegako awo naye yantunuddemu nampewulawewula n'agamba andayika nzitowa okusingako awo bwe kunfula omumyuka w'omukwanaganya w'amasaza era nga ye mukama wange ono Mbejja Hawa Kagere yantwala ku sayidi eyo
nyongera okubaaniriza era n'okubasaba okutwegattako nga Youth Network. Tulina ebintu bingi bye tukola, oba oliawo ebibiina bisobola okubeera ebingi ebyoli olangira mu Buganda, wabula ekibiina ekikyakutte enkasa essaawa zino kyekyoli olangira Youth Network. Lwaki? Nti bwe tuba twagala okutuukirira Ssaabalangira akatayi tekasala mangu ddala nga tuli naye ate nga tewali mirimu gisobola tambula mu lulyo nga temukwataganye na Ssaabalangira. N'olw'ensonga eyo nja kubasaba tukirira Ssaabakunzi waffe n'omumyuka we waali asobole okubeera nga ate omuwe ennamba yo akugatteyo ku mukutu gwaffe ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi. Tweyongere n'okukyala wano nga tuli bangi nnyo. Leero twaleese bakulembeze bokka naye ate ng'abantu abalala gye bali bangi mu Youth Network be twaleseeyo. Ekkanzu tuzirina osobola okwefunirayo emu, tulina amasaati, tulina enkofiira, tulina ebintu bingi ate tukola ne tusobola n'obikutuusaako. Tusobola n'obikutuusaako singa obeera nga ogulidde mu bungi naye nga tulina okubeera obumu kyekisingira ddala obukulu, obumu kyekisingira ddala obukulu ate n'okwagala ennono yaffe oba ensibuko yaffe kubanga twazaalibwa tuli balangira era tulifa tuli balangira. Mbagaliza olunaku olungi, ayi Katonda kuuma Kabaka wange. Nalamusizaako nnyo bassebo era neebaza Omutonzi yatwadde embeera y'obudde ennungi. Nfu nnyo kubanga nange ntaddeko mu kifo kya jjajjange Ssekabaka oba gwebategeeza Kabaka Kimbugwe era kati emikisa gye ndi mumativuuki nabyo ngenda kuddayo nagyo era bwe naaba ngenze Teregga ne Ssekabaka Kateregga Kabaka Kimbugwe nagyo ngirina n'ejjaaji nyingi. Omulangira Kajumba si jjajja Kajumba namwe nayo Kajumba wange. Nsanyuse nnyo okubaala bassebo ne bassebo. Amannya nze Omulangira Kajumba Samuel. Ndi musanyufu nno, ntambudde mu mbiri nnyingi, mbadde ssangaako linnya lyange era bamu Ssekabaka Muteesa II. Mbadde nsaba abavubuka guno omulembe Kabaka yagukwasa ffe abavubuka okuweereza Obuganda buteenyigire mu nsonga zino Obuganda buggwawo. Abavubuka tusituke n'omulaba ayagala okusanyawo Obuganda wanalaba nga abavubuka tusituse kijja kuba kimuzibuwalira. Emikutu gyaffe egya social media abalina amasimu oli olulanga Youth Network tuteekayo bye tukola ebyenjawulo bye tutunda emirimu egy'enjawulo. Buli alina essimu agende ku TikTok oli olulanga Youth Network ne ku Facebook otufollowinge oyongere okulaba emirimu nga gitambula. Musanzi Tom, muzukulu wa Katongole Mugatte Mulema Muluddu. Gadi wa Bobi Wine. Teregga. Tulina mukama waffe Petroni waffe Omulangira Global Wilberforce nga ndi wano wajjajjange Kimbugwe kamwebaza okubeera ng'atembeeta ekibiina kino ng'era akyagala era mumukubira engalo. Tumusabira emikisa. Tulina mukama waffe Lubuga Nakabiri ye Lubuga w'Omulangira Simbwa Alexander Ekabowa. Saba Lubuga waffe mukubira ennyo mu ngalo kubanga atwagala nnyo era tusapootinga. Kano kalowoozo kange nga mmaliza kagende mu mmwe bazzukulu ba Kabaka Kimbugwe. Ono alina anzikiza musawo Dokita Bambi yayimiriddewo nnyo ensonga zino okubeerawo era ddala noza yatandika nga nina nga ntandise okutegeerera ddala obulungi ennyo mu 2000 nga amasiro ga jjajja wano gakoze ki gamaze okukwata omuliro. Ensonga eyo ye ya jjajjaffe Ssekabaka Wenyi kubalangira bewa Wenyi. Ensonga eyo ennuma era nze buli wembeera nteekwa okwikola ki
okujoogerako bwe tuba nga tukuŋŋaanye kiri mu ffe ffenna abalangira ffenna n'abambejja abalangira abava ekibulala abaawenyi tubaboola omulangira yenna ava ewaawenyi bw'ajjanga wano bw'abaako ensonga gy'ayogera n'agamba nti nze nva waawenyi nabaga oyo munyolo nga naye winyi si muganda w'abajjajjaffe si jjajjaffe era ekyo nkibuuza nnyo era twali ewandawula ebuwaali omulangira najja musajja wattu nga bamutumye kabaka yamutumye agende ewandawula atwaleyo ekita ky'omwenge ekita ky'omwenge ne tulye emmwanyi eri n'ennyingo z'ekikajja ezi bbiri abitwaleyo naye bwe yayogera nti nva waawenyi bagamba lwaki togenze ewaawenyi era nembagamba nembabuuza abaaliwo nembagamba ani azaala wenyi ani kitaawe waawenyi mulyoke mugamba ono agende ewaawenyi nti ate fe abo abalangira tetubamanyi b'ekibulala nembabuuza abalangira b'ekibulala n'abalangira b'ekakooge buwaali n'abalangira abacwa nabakka n'abalangira abatembo bo baawa singa oba omaze okugamba nti nno bano b'ekibulala naye cwa nabakka ye waawa oba kimera waawa kale ensonga eyo ennuma era mbuuza bulijjo kati nga mmwe bwe muliwo ensonga eyo tugikoze tutya tugisalidde magezi ki sajja gwe gwenziramu omumbejjo lyasooka akulekukuugiza ebimu kubyateesawo ekibiina kino kwekugatta ebimu ku bigendererwa byaffe kugatta bakabaka bonna kugambye nti wano ekisinga okutukubanga olulyo ekisinga okutukuba kweyawulayawulamu nga tweyawulira miti olumu basobola okukugubwa naye oba toba kibulala noga ate gwe onoonya ki eno abakulabanga muyise naye ng'ate gwe gwe balabanga omuyise jjajjawe gw'ovaamu yazaala jjajjawe gw'avaamu yoba jjajjawe gw'ovaamu mutabani wa jjajjawe gw'avaamu twalema okukimanya nti tuli baluganda netweyawulayawula okusinziira ku baaki bakabaka kyekituleetedde n'ebyaffe okuggwawo tibiggwawo afuna olugezigezi olw'okuba ava wano wakabaka Kimbugwe nayagala asale wali atunda amanyi nti wa kitaawe taata we yennyiniwo kati ye ne yeefuula kabaka n'atandika okusalaasala naye nga ggwe wakibugwe wano nga nakusanze ng'otunda wano nze nga nva wakiggala nsobola okuleeta poliisi nekwata nekusiba kubanga bino Kimbugwe nange jjajja wange atya yasikirako ku kifundikwa ky'ejjajja wange n'abeera nakyo lwakimusumika olw'ensonga eyo ssebo tetwakisalira ddala amagezi wano abava mu kabaka wenyi waliwo n'omulala Kimbugwe Hasanyali tuli bangi okusinziira ku mbiri zonna ze tulina oba obwakabaka bwonna gye bukoma gye busaasaanira naye ekibuuzo kiri nti ng'oggyeko okubeera nga tufuna simu eziri ku mikutu nteekateeka ki kyamaani eriwo eyinza okuba nga bw'obanga ova ebugwanya ng'omaze okutuukawo n'olambula n'olaba bugwanya bwafaanana ng'oddayo teekateeka ki eriwo gy'oyinza okuleka n'omanya nti wadde tuvudde ebugwanya tubaggyeko amasimu naye okwongera okunyweza ensonga eno lwaki tetuleseeyo abakiise nga tutaddewo enkiiko ezifaanagana nga netiwaaka bwefaanana nga luno lwe lukiiko olukulu naye nga buli lubiri gye muva mulekayo abo abajjukiza oba abatwala ensonga eyo nga mwe muli ettabi eddene eritwala abo bonna
kwongera okunyweza ensonga eno bamuyinza ovaawo ne mugenda era nekisigala nga tekigize ennyuma tekikyusizza naye nga ate kinyuma nnyo okubeera nga okola ekintu nekikyusa ne weenyumiriza naawe nti nakola oba twakola nteekateeka ki so kyekibuuzo kakati enteekateeka eyo etubadde nayo kubanga obukulembeze tebukoma ku bano bakulembeze bokka tulina obukulembeze mu masaza bulidde awana batwala ab'amasaza buli saza tulinamu obukulembeze bwa youth network fe tuli bagazi tuli bangi kati najja na mukigango twali mukigango nensinkana abakulu b'emituba bannange bano twali nabo ne tubagamba nga tubasaba nti buli Ssekabaka twagala okufunayo obukulembeze bwa youth network era ne tugamba abakulu b'emituba fe tuleme kugwira muntu tumulonde nga tamanyikiddwa nnyo abakulu b'emituba batuweeyo abakiise omutuba gwonna gulimu abantu 5 tuweeyo omuntu atya obaabo bakiikenga kuki abakulu b'emituba bafuuka bakyesirikidde sooka ne tubalekera ebbeetu lyabwe nga twagala atlist kale mu buli kabaka tuvengamu tubeereyo n'olukiiko olw'abavubuka kuba abavubuka gye bali mu buli kabaka nga tebasobola kutuukira youth network gyeri e Kampala naye ng'ate services youth network zeekola esobola zibatuusaako ng'eyita mu lukiiko luli mu kabaka oyo naye abakulu bennyini ab'emituba batuleetingamu koddamu batakola mituba egyatuwa oba bakabaka abaatuwa kwaliko Ssuuna Ejjimbo nekubeerako Kikulwe nekubeerako nakabaka ki baali bakabaka 3 ate n'abantu be baatuwa nga tebali active ng'omunoonya nga takola ki fe twetaaga abantu abakulembeze bano bonna be mulaba bakozi netusinga okwetaaga communication kubanga tukola ki so ensonga eyo ssebo twagikolako era twagala kugitukiza lwakuba twafunamukko ebugwanya tewali wa mutuba yatuwaayo tegeera so tufuna n'olukiiko wano ne lwekolamu olw'ebugwanya kiba kiyambye tugende tutandikira ku ddyo n'embiri endala ne zitandika okukola ki kuzimba obukulembeze obwo tukoma ku 35 kati n'abali mu kibiina ky'NRM gibadde myaka 35 nebaze ku constitution ya Uganda lwaki twagenda paka ku myaka 55 ngate mulimu akagambo youth yaja neyanze ekibuuzo kino ngenda kuleetayo nange ekibuuzo nga kijja gy'oli gavumenti ya Uganda erina constitution yateekayo emyaka 3 minisita waayo ow'abavubuka ali myaka emeka oba Diro yali eronze minisita w'abavubuka nga wa myaka 3 obwakabaka bwa Buganda minisita abo ow'abavubuka wa myaka emeka oba Diro bwali bulonze minisita nga ali myaka 3 kakati kino by then nafunamuko okusomoozebwa okwo era bangi abakimbuuza nga abakulembeze abamu bennunze basinga ku myaka egyo abamu betulina ku lukiiko nti omukulembeze bwobanga olonda omukulembeze tojja kulonda mukulembeze w'abavubuka wa myaka 25 omusuubira okubeera ng'alina ekyenjawulo kyagenda okukola mu muvubuka munne bano badde n'omusomo eggulo nga waliwo abagamba nti omukulembeze olina okubeerako nakiyakayisa atya guwaguuliriza obulungi olina okubeerako n'enkyukakyuka gy'okola mu muntu ojja kusanga nga omuvubuka emyaka 25 nga byategeera talina kyasobola kukola kizimba muvubuka mulala wa myaka 25 olukiiko lwaffe ojja kulusanga nga batoopu gundi bonna basusa emyaka egyo nga bali 40 plus nti bano basobola okuinfluensinga omuntu omu ku bano asobola okuinfluensinga oba okukyusa obulamu bw'abavubuka 20 kitegeera naye bw'okeera ku makya n'olonda olukiiko lw'abavubuka bonna nga baliko myaka 18 19 20 luba lufu oba batumye oba kukola ki so that's why obuvubuka obwaffe nga olaba nti obukatuliki bulina kwe bukoma ne Uganda erina kwekoma n'olwo tulina kwe tukola ki kwe tukoma
kasa tukulabamu embavu ng'osobola okukola omuvubuka kye yandikoze oba ogwa muki youth network asoba nga tonnaweza 5 mu 5 eno tukulina tweyanziza kyatuyambye okubanga tuteekateeka ate mbasabalangana nababejja muleme kwekanya nga bye nenyumirizaamu okuva emyaka 23 ndi mukulembeze mu kitundu kyaffe ekya disitulikiti y'e Nakasero mu byobufuzi ate ndi mukulembeze mu ekereziya mbadde muwanika wa kijaguzo palis okumala emyaka 12 neŋŋavugaye nti ayo mpummudde ekereziya oba amakanisa kye gatusingako abali mu bikaane mu lulyo bakolera mu bubondo tumulaba mwagala tutambule ennyumba ziddemu zizuukuke osanga abalangira abayomba nti womuntu batakola naye nga te naye ennyumba ye tasobola nakuba lukiiko paka omwaka egukola ki kati oba tasobola kuba lukiiko lwa nnyumba bwe muzaalibwa abantu nga 8 nolowooza nti womuntu bayina kuba kati nze nina ennyumba 46 nze natongoza empya nasanga zibadde 6 njagala ziwere 13 nga kyenoonya kussa wansi buyinza era senga namala otongoza empya 13 njagala nga bwe ŋŋamba nti tugenda bugwanya buli lujja mba ndwagalamu emitwalo 10 nga teri kwewolereza nze omulangira Kimbugwe okwongera okweyanjula tusanyuse nnyo era okutwaniriza era ne tubagamba nti tetukomye wano ate era wano si we tusookedde tugenda tutambula mu mbiri ez'enjawulo mu ngeri eno ey'okumanyagana nga ffe tukwita nsaba nti bwe tubanga tubayisizaamu amawulire oba nti tulina olubiri lwe tugendamu oyo awulira nga kimusikiriza okujja okutambula naffe nsaba abeere nga ayimukiramu oba kabaka aba amukkiriza era bw'oba tuzze kabaka bw'atyo bw'aba akusunsudde ennono eba ekukoze ekyo kyenyirinyiri kyoba okoze n'osigalayo so banaye mwebale nnyo mwebale ddala okujja mwagira bidde erinnya mulangira Jemba ono wenyini wensibuka era nga ndi mukulu wa lujja lwakyefumbira okusooka byonna abagenyi baffe nga sinaba kubeebaza sebo mukadde waffe njagala okutuusa okwebaza kwange gy'oli olw'abannange bano wabaddewo okulamya nga buli lwempulira omutuba omutu ogwani Wakajumba Namulaza swali nga ndi mukukunaabaku naye ngenza okuva eyo okutuuka wano nze nga nawe natobye danse naye ndabye abakulu nga mwambuka olusozi luno kuso mwebale nnyo okulaga obumu ate tusaba mugende mu maaso n'ensonga eyo sebo n'ebigambo ebyo akazindalo kakuddiza sebo ofundikira ensonga mwebale nnyo tujja kuyisa budde tufune essaala okuva musomesa essaala ogituwe Mukama Katonda ayinza byonna tukwebaza olw'ekiseera kino kyotuwadde awamu nga ab'omulyo obumu tukyeyaza nnyo Yesu Kristo era tusabira ne bannaffe bonna tusobodde kutuuka mu kifo kyomulalo naye emitima yandyagadde naye ne balemeserwa olw'emirimu obanyiga ebiwundu obasuuse byonna ebibatawaanya tukusaba ayi Katonda otukulembere buli omu nga adda ewawoobwe otambuze emirembe ate era n'okutuusa omulundi omulala otusinkanyako awamu nga abulyo obumu byonna nga tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Say
masiro ng'osibuka awo ekigambo kya Ssaabalangira ne bajjaka abasibuka mu kintu emagonga tuli balangira twegambe ejja tuli babassaba ne bakiweewesi eyo mu buliri etukongona era tuli baganzi mu bikeerya Obuganda buladde olulyo lulamira luteredde